Essuula ya 23. Awo Yobu n'addamu n'ayogera nti, ne leero okwemulugunya kwange kugyemu, okukubibwa kwange kusinga okusinda kwange obuzito. Singa mmanyi gye nnyinza okumulabira, singa nnyinza okutuuka n'awali entebe ye. Nandiriraanyiza ensonga yange mu maaso ge, ne njijuza akamwa kange ensonga. Nandimanye ebigambo bye yandinzizeemu, ne ntegeera bye yandiŋŋambye. Yandinyombesezza olw'obukulu bw'obuyinza bwe? Nedda, naye yandinzisizzaako omwoyo. Eyo ab'amazima bandiyinzizza okuwoza naye, bwe nandiwonyezebbwa bwe ntyo ennaku zonna eri omulamuzi wange. Laba, ntambula mu maaso, naye ye nga taliiyo. Ne ntambula ennyuma, naye ne siyinza kumulaba. Ku mukono ogwa kkono bw'akola omulimu, naye ne siyinza kumulaba. Yeekweka ku mukono ogwa ddyo, n'okulaba ne siyinza kumulaba. Naye amanye ekkubo lye nkwata, bw'alimala okunkema, ndivaamu nga zaabu. Okugulu kwange kwasimbira ddala mu bigere bye, ekkubo lye nalikwata ne sikyama. Siddanga nnyuma okuva mu kiragiro eky'emimwa gye. Natereka ebigambo eby'akamwa ke okusinga emmere yange eŋŋwanira. Naye ye alowooza bumu, era ani ayinza okumukyusa? Era emmeeme ye kye yeegomba ekyo ky'akola, kubanga atuukiriza ekyo ekyanteekerwawo. N'ebingi ebiri bwe bityo biri naye. Kyenva neeraliikirira ye okubaawo bwe ndowooza mmutya. Kubanga Katonda azirisizza omutima gwange, era omuyinza w'ebintu byonna anteganyizza. Kubanga saazikirizibwa okusooka ekizikiza, so teyabikka ku kizikiza ekikutte eri amaaso gange.